yategese bino bamuwa obutwa nimbwa yewe yategeka bogera ki ku stage golabako wali anyumya ku stage yabi yagaba akuwa obutwa nze nyala Abitex atule wali amwambe ntize ku show yange nategeka bwe ku stage banyumya kino tewali kye banyumya numbers ezo numbers buli omwazi sobola kuba tesi yazirese wasaha osegedde so Abitex yakola bubi okukola okuleeta mu tribal sentiments n'agattamu n'okugerageranya weaponizing yajja kugamba argument ye kitunzi alina creatingawo controversy katola sawa zino nga wagenda about batoyani ya Saha ne Ray London tiyajja kugamba nti akaleeta autocability ebeerewo fiction ebeerewo then yakole sente nga promote kiri kyegambye nti bw'omala okukuba to dictating nga bwe tukaaba kati yebwe yakuba embwa yalooza embwa egenda kudduka buddusa egende yakomawo kati emulya so oba ogenda okukuba embwa ejjinja olina okuba n'ebirowoozo ebiri nti either ejja kutya edduke oba egenda kunkomerawo egenda kukomawo wekomawo nkola ntya kati namukokumbiro pulaani yabwekomawo teyagirina kakati ye ng'omuyimbi not calculating the times eyo sentiment yali teyetaagisa eya Jasmine gyayogedde yabadde alina okuba badde balina omuscriptinga balina manya what is at place hours zino tuli mu sensitive times whatever ekikuvaamu someone might gaslight it kati oyogedde ki tebakibali abantu bakoze the press conference lwa ye nategedde bagenda kugezaako ngamba singa tebakikola babeera plain ne babeera organic nga ogambye shebere eno osegedde kati bamaliriza ng'atakoze statement ng'ate yongedde byono na bwonoona so buli muntu ali eyo we are not in usual times. So oyido calculatinga kyogenda okwogera simanyi kikyamu kyamutanudde kiri ekyuma kigaye kisigala kigira kiti bantu batono nnyo abakisimattuse kibyo kigira kakati n'oteekayo otya omukono kiye nange ogugwo Viboyo simanyi oba ate watudde nani nakugamba owandiika ekintu because kye wakoze kuvuma King Saha Magufa kumuvuma Magufa waliwo omusajja era gwe batadde ku ekisingo olubuto lwoli bweru gumanyi akolera munaye mukoddomi Said kati mbadde nsaba kati Viboyo nga tonna tweeting ebintu emu some things we are not in usual times. You don't just tweet whatever flows off your head. Anti yagamba nyumbani. You don't. Kubanga ekintu kyeyayogedde oba nkigerageranye ku ki nkigerageranya ku muntu afiiriddwa n'omugamba ndaba mu nnyumba yamwe muyinamu father lwaki tamuzzangulu ndaba mu nnyumba yamwe muyinamu pastor lwaki tamuzzangulu Osegedde kyekiri oli kye yagamba mbu oli afiira atya muliri eddwaliro ina mugaye wamwe nammwe mwazika lwaki tewabatwala mu malwaliro agawonya agatatta. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smearton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeartonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smearton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambe Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera romano kwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bere soko nkwate ko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
nokola omwetooloolo kola ya kiproitichi otyo katono Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu ozuka tokagize bwe kati mwene ebizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tatu Frank Antambi ono amita Shalom oile kifanyi kya kusidia kifanyi kyekyo kifanyi nga kisofu sajja abali yabenyoma mu size na kwesa ku masturbation amaanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood circulation. Omusayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukweza Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange abawagizi ba Lydia Jasmine Mwena, the one and only concert ya Lydia Jasmine eri Rugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna ku 2 5 yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro Jona Kavi fresh and again a great night of pure vibes, bigger stage, bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waru no mulala muko kale wete Hayimba boyimba, hit ko hit, the music, the love ya Lydia Jasmine. Oh my God! Eno concert tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyane bimanyo kulya sente. Ebiwoza ekisajja kyakina living singer kitayina motoka. Kyantama. The one and only concert ya Lydia Jasmine. Nenya September. Kulugogo Cricket Oval. Ekutosibwako. Abitex promotion. So. Achijigwa. Lili Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukalatinamu kimanja ekitalya mwere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. What's happening? Kugamba kasure kigambo it is happening ngomanyire ku Shalom 256. Ndine Frank Antambi wamu ne Dr. Kwefu onako olwaleero nga 9 October tutegese Lady Titi ne Rebecca Jingo abakyala bana ababiri bayina mweggayangano audience zaabwe zona zina mweggayangano bayina ebintu bya audience byezinyomya simano ya corona bwati ono namukola bwati ono namukola bwati kakati eggayangano eryo twasazeewo ligwe nga 9 October buli omu ayina bandi eyiye bandi ziri 2 wow era Titi akola rehearsals ku macha ne Quintet band Rebecca Jingo saa ziri mmeka lero lwakumeka lwa kusatu siku sawa 10 rehearsals zigenda kuba zitandise ne Genius Spouse band kitegeeza ngenda kuba ne staging angazi nga kuliko band 2 buli omu ne side ye wasuwa Battle of Champion 2012 jangu olabe ku ndongo egenda okubeera wano emitwalo giri 5 lwansonga abayimbi bali 2 5 ebiri kitundu ebiri kitundu ebiri amutwalo gwa mutegesi namwe bengenda okola namwe kati so bwembate sigenda genda wa manerenda yenna kusasula muntu yenna bwe fena tusasulwa ku olwo
Ngakivulu kiwedde. Kati ba YouTuber mwekwatemu omuntu omwana asooka mu booking. Ajje musikiza. Obuwaddani kasukwa nnyo ssente ayinza kuddukana nazo. Sente jwa ku muntu agiinako. Odiwa Shalom. Yabasooka mu booking. Ayinza zikubamu awo 1x ya mani. Ate nnaku zino. So mwenda October ku independence lunaku lwa kukola government ekyabayo na mikolo gya independence tebakyagikola kaseeza tujja kuva waka olwenkeera luba lwa mukaaga kwebaka so endongo egenda kukaaba ekaabe so nywa father nasobezza abagala ogula emmeeza nkubira essimu 0704 31222 za mmeka z'emmeeza za milioni 2. Kati byembeeramu mu bimanyi sitandika bantu ntandika budde twali ku Serena abantu nga balowooza ngenda gitandika ku 2 kwemu yali yakawera emu olwawera ngambo lw'eggwanga luvuge ntuvuge ntusituka twali ku Sheraton 12:45 n'engamba akati kavuge mwataakulaba so ebintu byange so keerako gwali eyo keerako saagala ojje ziwere essaawa 3 nga tolina wakuyita ategeka kazibu wano ne mugatu yagenda kunya bagenda okutuka ku ssaawa 2 nga balina wewe okuyita nga Shalom ali ku stage awo bila yakuteeka kaliso naye baba buli lunaku nkutunuulira bweti ne ng'abanna bazadde bo sibamanyi naye nali ngenda balaba omulundi ogusooka nga bannenya kutula mwana wabwenkezi bwesinkana bazadde b'omuntu for the first time naye ngo basinkanye beetonde mubizibu nengonda ninga mutayimbwa bagamba ni bannaye saamanya nenyo nze asinga amazina awo abantu balamula nze asinga ne kuddako Samahongo ntambi yasemba ne Samahongo yani ne Saimo gwe yasemba ne Saimo banaki tweyanza nje utakwefu twegweko mu November twabula ata emyezi 3 tweyanziza nnyo buli wana atakikayo nga tumuyita twegasseeko nga bagala kushamu kutava nga tebabiraba sira nko video nga ya mutwale 5 kati aba bakusubscribe nga balaba ddi obeera mu 12 14 kati oyina abantu emitwale 5 babawa soke mu luguso olwo mbuuzizza oba twewaanisa buli mugenyi gw'okyaza Dr. Kwefu nawozezza 5 kitundu oteekayo video nga tetubalaba we baziraba ntambi kyayogedde maaso kimenyawo nga mulaba banswazi soko deri agenda zolule yewoli nako lwaleero kasita kalo lwa family eno Frank Ntambi aga kweyanjula malayi ayanjule omugenyi waffe Zola Honors yesebo abali ku Shalom 256 tubalamusizzaako nnyo olunaku olwaleero amanya geego Frank oyogerera mu oli badi wabikozedde ebyo Dr. Kwefu olaba no channel yali yagizira do something chimale tugende ku set we broadcast for the people kati wategedde mbo ino nywa amazzi ama katukadde musole katono nnyo tojjaako ama bali ku Shalom 256 tubalamusizzaako nnyo olunaku olwaleero tuli wano mpola nga tukyazizza omugenyi waffe yatusuubiza okubanga tuwangayo akantu kamu buli mwezi Tagama buli mwezi kabasa emyezi 3 nali manya asanga muchanga twa interview bamuyise Dr. Kwefu Bakulu Mpaji omuweerezaawo ku CBS FM ku BBS Telefina essaawa zino nga y'omu oba sina kindi yakira leading show director and producer mu ggwanga erya Uganda creative stage manager yes kulikayo Dr. Kwefu mu show eya Irene Namatovu twakulaba nga enkoko ogikutte mu mwa ng'oli mukubeera ng'ogezaako okutuwa tetwalaba ku lunaku olwo kireyo ddala it was such a show jenasubwa partly because sawa nga 3 navaawo ogenda ate wavinko kubanga nayo ndabayo naye ate bangamba ebyali wakati awo ate byali birungi so tukulisayo taata sebo omwe bale kujja omwe bale nakuwagira Irene Namatovu show yatambula bulungi yalimu buhampusi and there obutabulamu naye general okusinzira nga bwe nali ngisuubidde apote yagwa wala kuva wali muti yes omuntu wabuliza Dr. Kwefu twagezaako kujja backstage nasho tenabatandika ne tulaba
supporting crew, the cast, nga bayitirivu nnyo nnyini ddala. How do you pull out something like that? And what does it take? Does it take a lot of money? Ku stage tugenda okulaba assemble ya abantu nga of course Zambali, omukyala Hati ya Nalugwa, aba Flavia, Lwasa, then ne bana abala batamanyikidwa naye nga bangi nnyo. What does it take for you okuleeta abantu abo mulundi ogumu for a production game? One, character ya muyimbi. Nti mulimu omuyimbi nga abantu nebo bagamba nti mujje muyambeko gundi nga tebajja kujja. Enneeyisa y'omuyimbi. Kubanga mulimu characters zolaba ku stage nga ate sentences zizireeta. Kugeza kira price gwo mumanyi siye muntu gwomalaga kubira simu omugamba jangu ko wano embeera ze n'empuli gyakolamu ebintu ndalamu ko ne kulinnya lyalina kati oyo character y'omuyimbi emuleeta segedde muyimbi ki ani akubye nti nze Irene Namatovu wano mbadde njagala kwefu yazimbye concept wano nga ngeri gye ndi muyimbi wa kwanjula then tulina okuportrayinga okwanjulwa okwo then tusobole okuzza Buganda ku ntiko twagazisa abavubuka okuwasa tulaga abavubuka ennyambala yaffe bwetambula n'ebiringa ebyo kati ekyo kitwala character ya muyimbi number 1. 2 kitwala mu connection zoyina gwe nawe nga omuntu ateekateeka nti bwe nkubira Lwasa noganda enjala y'omugole omusajja ani ayinza okukijyamu n'otula ekiro n'olisting amanya go ana n'omaliriza nga Lwasa yabonyebonye n'omukwano kimu omukwano abonyebonye nagwo and abantu bakisuubira nti essaawa yonna nadda mufuna ssente asobola okuddamu okwanjula ti clip zino bwe zinaatambula leeta zigenda kukubaganyizibwako ebirowoozo yayanjule teyayanjule kati kitwala connection zoyina we then n'akasente kuba mulimu abantu abo bonna however much muba mubaleese because oli muyimbi naawe biki naye mulina obba facilitatinga okugeza oleese omwogeziziwa omwogezi w'oku mikolo ne ttiimu ye however much bazze tebayinza kutwalira ku bbeeyi eri eyaabwe ey'emikolo naye tisimukwatamu ekiwato namanya nti olunaku lwabwe balumazaawo bazze essaawa 10 bagenda vaawo essaawa 4 n'omanya nti ngenda funa bwe naaba ngeri show gyeri nti strong woman we are portraying the strength of a woman kiteesaawo omukolo guli okwanjula nti a woman should get married and omukazi bwe tubala nti is a strong woman bamutwala bwe bati mu Buganda ekyo n'okibateerawo kanogamba abakazi kyabalabe tuyinayo abakazi nga baazaala that's a sign of strength kati ng'olina obbaleetera maama ku stage someone bw'olaba intro eyo gye twakola nga omwana eyasooka ku stage then maama we n'agoberera oyo omwana omanyi sente ze bamumpangisa emitwalo 10 nti you needed a baby omwana ku stage kakati ng'olina okukuba amasimu ani alinayo ku mwana ow'emyaka wakati w'etaano n'omunaana tukuba then ne bagamba waliwo gwe bafunye oli ne bagamba tuli wano kawempe naye twagala 15 nga tewankubira nina omwana kati kize saakirowoozaako mu katogo awo bintu bingi nnyo ebi kati ne mugamba ne tumaliriza kya 10 najja kakati n'omanya nti kati nti emotions singo bw'omanyi stage nga buli kimu kitandika n'olaba kaana nga ke kasoose okuvaayo because nze bwe mba ntegeka stage neewala ekintu ekimbeera mu mutwe njagala nnyo show nga tennatandika omuntu abeere bw'ati ne banne balina show bw'etandika agambe sokolindeko kiddawo ekyo essimu agiveeko n'amunyumiza njagala nnyo nga bakunyumiza obeere ng'oli omugaso kolinde tulabe ki ekiddako kyekimbeera mu mutwe saagala show nga bantu banyumya ate tolina bw'ogenda baka kabutanyumya okujjawo ng'obateeredde ekibagaana okunyumya ku stage kati bw'alaba omwana yeebuuza omwana ate ayambaddero kale tuli mu sserera abuze bubuzi agudde bugwe ku stage agerwa maama wajja kanogamba ninayo abakazi nga they are doctors then doctor najja n'omugatta ku stage eri nti azze kujjanjaba mwana then ogamba we have women nga religious leaders 8 kabakiikirire tulina ba vendors n'oleeta ow'ennyaanya era ennyaanya n'ozigula
venda najja nateekawo ennyanja tulina abakazi nga ba law enforcers noleeta enforcer agoba ow'ennyanja tulina abakazi nga balimi you get a hoe and network olina omanya so kati ogenda okumaliriza waligo bayete yalazanya omupiira kati ow'omupiira yalaja golingo generation eno women we have women World Cup women African Cup yakagwa tulina gundi yapa kakati there is no way when this day and era boyogera about women and you don't talk about sports yes kati oyongo ino muno onyajali awo nawo nobongo bukwesera awo noteeka mu sente kuwoyo omusambi togenda malaga muleeta omuntu ajja golinga omupiira to that level abeera professional football najja kusawa 10 n'abeera waawo for 3 hours ng'ayisaamu akola mwezi kati byonna nga bimaze okuyimirira najja ku stage teri muntu asobola kudda ku ssimu na kunywa gasokodde tulaba akawala era bwegigwa it was a wow introduction kati awo nyini like sente zino zetusasule 15 ono akupangisizza oba kuhayarinza okumukolera ekyo wetuba tumaliriza shonge ewedde ebitabo bisigala bikyabalansinga ng'afunyemu kwebyo byonna by'otunyonyola nabanga sente nyingi ziba ziyinza okugenda awo si nyingi kuva esinzira ku sente ze muba musabye abantu okitegedde abantu mwabasabye sente zaabwe ziteekemukko okitegera kuba bonna ogenda okugamba kale tugambe kasiti y'okwanjula yonna ezze abamu bajja lwa mukwano no si buli omu tibamuwase okujja nga toyina mukwano then you can pay for everything naye abasinga babeera bakyaliibo naye ate era ne bwe mba mwetaagamu akasente kateekemu because nze you invited me at your home you need to prepare tosobola kuŋŋamba nti kakati abagenyi be wayise bwe bateeramu obutungulu oba tosusse watuyise Shalom otugabule ekijjulo tutegekere tuddeyo eka tugambe musajja yatugabudde because bwe tuba tutegeka shows nze nnyumirwa nnyo era omuyimbi yenna ayagala okukola naye nsooka mugamba nti nze nkolerera nnyo emboozi after the show not a sente after the show because emboozi after the show yereeta sente after the show tenga shewedde n'omwaka ogujja ojja kukola endongo bwe yali egwa teyagwa lunaku lumu emboozi after the show ye yasuula endongo ate emboozi after the show erina okukomyawo endongo byabadde bitye ewa pastor Bugembe kwefu yaleese eggulu ne lyeggula naleeta bakasukula kwefu yali mukya Irene Namatovu tugende ebya kwefu obimanyi kati emboozi ya pastor Bugembe erina audience gyekuleetera emboozi ya Kapo ne yeegatta emboozi ya Irene ne yeegatta ne wali emboozi after the show ng'abantu bagamba ani abirimu anange otuvuga abategesa abamu tebafuna abantu emboozi after the show erina kuleetera sente nga creative director do you thrive mostly mu indoor shows or on zine outside kati ng'ebisaawe nti ovo omuyimbi X akuyise could you execute the same because shows ensinza okulaba zobadde o directing azibadde mo indoor does that also executing ng'ekkololaawo ng'erugogaawo awagaze ennyo because ebitya kiyinza okuvaayo as wekivirayo wali location determining nnyo kiri ku stage determining but not to a greater extent what determines ekibeera ku stage one ye mboozi eri mu nnyimba z'oggwampise I build a concept not from oblivion I benchmark on ekibyoyimba nti oyimba ki kitegeeza musajja wange gundi yayinza okufuna obuzibu kapeke kozi agamba ki kapeko yo kati wagambire kutema ensingo ng'ofunayo bukyawo nga tutema otika wali eryo ojja wali eri n'ozimbawo kabucha sitole tesobola kubola tesobola bula nti oyo kapeke era nze ngenda n'entunu y'abo abaana nga babonaabona ne performance yes ng'akozesa amaanyi mangi nnyo oshibye oluyimba lugamba butya tema ensingo lwakwa sirwagala naye lwoleese ng'ekizambo because it's messages ate ngoba minyo olitabikere oli akuyisa agaye gwe directors osooka n'omanya nti n'okwata ennyimba ze nga 5 kuba concept ezo zirina okuba nga zeegoberera n'okwata ennyimba ze nga 5 n'ogamba omwana ono mu bantu bamumanyiiko ki nti bamumanyiiko kino baba bamumanyiiko ekyo kati nkijjayo ntya
ne kibeera ku stage kibamumanyiko nti ababaano balaba okwata abantu bonna n'obambazanga abali mu butcher. It is a wow factor. Akokoka omanyi concept is not all about acting. Even costuming can bring out the message. Of course. Costuming can also tell a story. Nti nze bwendeeta olinga yambadde ettaawo ery'ababucha ekyo kyokka nze kimmala tema ensingo ne bwe nkuteera wali omutwe gw'ente nga nyina abasimbi layini bazze ku bucha nina bamama naki nina baani bajja bazina tale bamuteera mu kaveera n'akasuka emabega kati badansa bw'ofuula ba both dancers and actors. Nti dansa njagala ojje ng'okutte ebbaaga ojje ozina ebyo ebintu ebyo bazina n'otuuka ku bucha omusajja gy'ali eritumula bamukubyemu spotlight yakutemera n'akakanyuga n'okabaka n'okaweereza ali omulala ne tuleba ku minzaani ojja okutta olusaniya lwa minzaani ne bakateekamu n'opimapima mu muganda wange oluyiba lugenda okugiranga concept oluyiba lugenda okuvaawo omuntu ngalabe ku kyenjawulo mu luyimba naye oze oluyimba lugamba lutya tema ensingo Mani oye lugogo abasebe muliwa buhuka bannaye we bali kwogerako abayimbi basusse yemuuba okuva ku mwendo ogw'emisana buli alina akatambala jjayo sekulaba tojja kyogera naye ati banya kiti bakozesa obuuma 2 plus obuuma 2 kati ate kakati ogenda okumaliriza olw'okuba kiwemula andi kireeta vibe ne babulwako nnyini kyo buli muntu ajja waliwo abalinga oluyimba lw'omuceere gundi yali nnyinirwa sentumbwe ow'amalula yali nnyinirwa omuceere kati buli omu kasa yamanya mbuno kisobola okuyimbisa abantu kati ne bawamba ekyo kati balina obuuma 2 plus obuuma 2 ekyawedde kubeerana kakati ogenda omaliriza nga omuntu avudde mu show n'obabuuza bale show ya gundi yali etya abantu bali bangi webale kituufu webale kyogerako tujje wano mazima n'ogamba ne saalabye mupiira kiro omupiira gwabadde gutya abantu babadde bangi olwo onyumiriza omupiira twagala otugambye nti Lamine Yamal kyeyakoze akakukolera nti baleeba gwe twaleese naye omusajja mukeera ku makya gwe nkuwedde egizampe y'omupiira ono tulina we tutudde tuli wano ku Jevaini n'ojja ku makya oga fulwa mugwawedde kuti twabadde bangi ku Jevaini yobonyonya mupiira nedda attendance should not be part of the conversation and Dr. Kwefu katono nnyawo wennyini nti wotunulira recent shows ng'ekkumi mu ggwanga erya Uganda ezibadde ez'amaanyi ogenda okutunulira ng'ekyo kyennyini kyoyogera nti discussion ne debate ebadde nnyo ku numbers attendance yajjuza teyajjuza yasombye teyasombye and no one is discussing the production, the stage, the costume, the what. Naye nze Mukama nnyambye nti I've achieved that. Yes, nze kizibu okuva mu show yange ne banyumya attendance. Gomanyi audience je nabadde nayo ku Serena. Yabadde sala zagenza kuwera nyumya nako. Vane ku numbers, the quantity, the quality. Yes. Naye teriyo yadde anyumya ku bagenyi bazze. Yes. Baliko kyabadde wali the spectacle anyumya okwanjula anyumya abazinyi anyumya ennyambala y'omuyimbi that is a plus on my side yo kuba abantu ababadde mu audience bokka beekolera amawulire kituufu sibakwogerera ogenda n'ova mu show ngeno oyina nammera oyina byayogedde oyina kyofa yagogabi yayogedde oyina kakati abo bokka bw'otalwana nnyo show bagitwala true. But the owner of the show should be the stage. Kati nze I've scored in almost shows on nti twave wakazibwe couple nga attendance onyumya wali ku stage walabi walabi yaze walabi ba TikTok abazinye kati ninayo nata mbadde ndakozesa ekigambo ekibi abawoza mu show zifaanagana mu show eyakoze show yali n'amatovu byafaanaganye ne ba pastor Bugembe n'ogamba wali otuddewa mu show ya pastor Bugembe abika kuleka ku Shalom ku 256 gwalabyeko eggulu ewa n'amatovu ekyafaanaganye kuba nti show zombi
Pastor Bugembe yazibaddemu ate zadde kuserena zabadde kuserena naye Pastor Bugembe weeri shoyi no wenu yadebiri they don't pay attention to details so, in those stage bwe tunaagitereza nze I still believe abantu baagala music waffe baterereze stage obaterereze nga bawulira bwe banaamala okuwulira omuntu ne batafunye waatuula ajja kunyumirwa nga olaba show ya Namatovu eyo nagenda okukuba amaaso eri waggulu eri nga waliwo n'abayimiridde naye nga they are enjoying buli muntu lwasaze lwasa wuuno aniyo yagwaze naye Betina wuuno ogenda okumaliza nga stage yo nsufu nnyo kati waliwo n'ebintu bingi ebyali mu sheeyo nina oluyimba lwa best friend woyo gwola ya hanzijukire nali nkyali waawo walaba gundi aliya kye yakola aliya mumanyi aliya w'embozi z'amalwa yes walaba kye yakola yes nenga taze ku stage she acted from the audience definitely ntulya voice over on ku stage kati mu script yange communicating with omuyimbi alina ennyimba bbiri alina best friend woyo gwolaba naye abasajja alina n'abasajja temwesonyiwa bwe kati oluyimba luno bwe natuula eka nidanga lunenya nnyo abakazi abakwanibwa best friend bano nyimba zino zigatta neetagawo omuntu wakati awo abuulira omuyimbi nti nedda baawo yabankwanye nze kati nkikolere ki era nali njala Justin Nantume yali eno okukola ekintu ekyo naye nga yaze ku stage naye yalina kubeera eno abeerenga mu audience okay kategedde si buli omuntu mwagala wali nali njagala abantu bakyusa amaaso bagamba ayogera aliwa ani ayomba ng'omuyimbi ali wali ku stage eno wali ayomba kati ekyo omuntu aba takiraba nti omugenyi oli musajja mujja mugezigezi kubanga bibeerawo mu mikolo gyaffe bibeerawo walalabyeko abantu abaswalira mu mikolo babeera bageya omugole sawundi n'ensirika ne kayitambo awo bwe batume gatanyumye banaye ate endongera ekuba banaye omugole omulabye tanyumye abali tanyumye kati ekyo kibeeramu mu mikolo kati engeri gye twali mu mukolo I needed that Justin Nantume n'alwala alusaza musumbu n'angamba sijja kusobola kujja aliya ne mukubira nanga ati wali buzibu era yatuula wali party yali etandika nga n'omuzindaalo gw'olwedde ng'omutwalidde aguyina era olwamala kati ekyo kyalimu mushera emu ku bya hypinga shabantu bakinyumirwa naye abamawulire abamanyira script yemu ekyo teri akyogerako true era twabu kyatugamba nange kati kyakajja kati mukembu nakiraba kyaliwo mbaje sikinyumyanga nako wantu wonna kati bayita creative directing so we need to organize the stage locally ekyo nja kiyongero kibakiza locally what do you mean locally nti ebintu ebirino tuwaawinga byebintu ebyaffe bye tutegeera nga tusobola relatinga nabyo the moment bw'otandika okutuyiyiza ennyo otandike waliwo abambalanga oli najja kati ng'ekintu kyali alina kusooka kibannyonnyola kyambo kyali okitegedde but doesn't it differ I mean techi how can I bring it the audience gy'obeera olina yekuleetera gwe kyolina okubanga because now kyowadde ku stage ya Irene Namatovu stage ya Kapo stage ya Bugembe audiences ezo zituyinza okubeera nga ziyinza okuba nga tezaawukana nnyo but then you are going to creatively direct shonge ya Joshua Baraka his music n'abantu primarily ba resonatinga nabo abana abali exposed to cultures ezenjawulo nti oyinza obutabayetera kino nino bayetera ekijja mu world universe yabo anti kiki kyegambye nti oyina kuleeta kintu kye bategeera universe yabo kyetegeera kyobula agambye omuntu bwampita okuga nti ogenda kunnyambako nsooka ne mugampereza ennyimba zo zonna zogenda okuyimba nazikuweza ennyimba 10 n'ozitissa ku lipule mu mmotoka okumala ennaku ezi nga zeddamu buli lwofuna idea ng'opaakinga ebbali ng'owandiika nti Joshua Baraka wanaayimba ki wrong places finding love in wrong places noddayo n'osoma lyrics yali ategeeza ki ebyo byonna byetaagisa oleme kugwa bbali nogayo okay kitegeeza nja kwetaagawo omuwala nga akola kino when you need a lighter kaliawo kanywa shisha when you need a lighter I will what yagamba atya I'll give it a lighter if it breaks my heart osegede kati ebyo nani ogamba ko yogedde obogezi
Sasobodde. Okay. Osegedde. Kati tokola era tebisobola kufaanagana kuba n'ennyimba tezifaanagana. Kituufu. So audience ne bwe mugenda mu kisaawe ne bwe mulagawa tebisobola ne bwe mu kisaawe obasobola kasootegeera mu kisaawe akuleetera myaka ki bajja kutwala mu kisaawe ng'era pasita Bugembe yaaliyo. Yes. Bakutwale mu kisaawe ng'era oyina namatovu. Kitegeeza audience ye ogirese bulesi mu another location naye still yemu. Awo nga tuvuddewo kenyini nyini still kola olunaku lwennyini nyini nga tuli ku bivvulu. Wali oli awo mu kyammwe nga muli mu kiteekerateekera sayidi eri na erugogo twalirwa lugogo nerabidde twali lugogo ewa mwana mwala Veronica Vinka na Kiyingi mukoze lunaku lwerumu nali ndudde okulaba ebivvulu ebibeerawo ku lunaku olumu mu myaka guno ng'ogumu ekitundu emabega edda byalinga bingi naye kubanga wina abayimbi abalungi babiri ku lunaku lwerumu era mubamu kwe basinga okukolebwa obubi yalinze kuba bonna nali njagala mbeereyo paka show ekola ki weggwa naye in the build up of the final week ya Veronica ya Vinka there came ekintu ekyajja from I don't know ekyokwagala okuboycottinga concert ye abantu abamu nga bagamba section of some people nga bagamba you know what no tetujja ku show yono omwana ow'obuwala olw'ensonga abamu ze baawa zaawukana okusinziira okuddayo kuggwe wano sikubuuza nga creative director but nkubuuza nga musajja abadde mawulire adirinze n'abayimbi n'ebyobufuzi ku sayidi eri era ng'obitegera bulungi nnyo 2016 tujjukira tubonga naawe the campaign yajja after akalulu nga kawedde yatubaboole ya boycott 2026 after 10 years nga ne mukana akaseera waliwo n'abayimbi abateereddwa ku list omu ku bonga Lydia Jasmine bamutadde ku list y'abagenda okuddamu obuboolebwa Spice Diana yateereddwako bagambye n'abayimbi abalala abaddenga tebavaayo kwogera ku nsonga z'abantu bamutaddeko ani alina list wakololo aliyo nga January waliwo omuvubuka alina list yali eyo Dubai alina list ne ku Twitter waliwo yatasemaye Beka Sebalindira Sebakindira buli lunaku atuwaayokko kale saawa zino ali mu hot soup yani Lydia Jasmine so Dr. Kwefu okuba bona okubawunzika abeetooloddawo n'ekyo ekintu olaba nga ddala kitwala music industry maaso kitwala ebyobufuzi mu maaso wawe tulina okucompromisingira ensonga eyo ebeere nga tusobola okugiggusa mu ngeri emu oba endala. One ekizibu bwe kibo bwabaawo ekyekango buli muntu osobola kumudictatingira ngeri gyagenda kuliactingamu ekyekango shock wane wabaawo ekibwatuka buli muntu aliactinga bubwe kisobola okugwa nze ate n'enfreezing nga bufreezinze netulowooza mbu ate oli muvumu ne bagamba Kwefu kyagwa banne ne babuuka yasigalawo naye nga kati gwe kyakusukkako amagulu nga tokyagawulira n'ozikira buzikizi waliwo gwe kibwatuka onajja kulowooza wanaajyawo agezegeze kateekayo omugulu kati political ekyekango kye tulimu ekyebyobufuzi buli omu aliactinga bubwe mwenna muliactinga mukidduke ne buli omu yamanyi bwagenda okukidduka so tosobola kuditamininga gwokubye akaaba atya kasita omala omukuba bwakaaba era bazadde baffe baalinga bakigezaako naye nga kizibu gamire ng'akongerera waawo n'ogamirira muli era ne wabagawo ffe ababanga zimmeto naye ng'era bw'omala okuweta ekkoona omulanga ogukuba okisegedde kakati kyekizibu kye tuyina nti whatever is happening is not an official position of any opposition political party. Yes, as it was in 2016. Okisegedde it's not ne buli muntu aliactinga bubwe kyovula bwoba nga gwoli center oyina okusooka ekyo kissa mu bwongo obwo n'omanya ndiringa n'abantu kikaaki tidiringa n'abantu abali frustrated ndiringa n'abantu abali oppressed kakati nina okudiringa nabo mu ngeri ya kujja munia ku TV
bw'oleeta omusekuzo ogukube TV ogyasiza kyokka ate ng'olina okugujjako olabe kutaataaganya olaba Barcelona Madrid kakati yembeera buli muntu gy'olina okulowoozaako buli muntu because buli muntu kankozesa example ya Vinka. Yes, Veronica. Vinka fulfilled her obligations as a married woman. The supporting wife. Omwami wange agenze kwesimba weenaale. Nengendo mukola ki? Omusupportinga. Ekyo kitegerekeka bulungi. Era amuvuma olw'ekyo bane ekizibu. Njalo oulize bulungi statement zange. Oba n'ekizibu nti oli ali mu kusupportinga bawe mukyala mufumbo. Kakati ne this side waliyo nabo n'abantu abali married to some things. Kati nabo they are supporting what they got married to. For example, Dax Vibe is married to this audience. Nga bwenvumirira avuma Vinka olw'okuwagira baawe because they are married. Bwenkuvumirira naye bw'otandika ovuma Dax Vibe obutayimba wa Vinka kubanga naye yasazeewo to side with the side gyali married to buli omu ataasa bufumbo bwe. Simanyi obwa ankitegedde tonjasamira ebigambo bya Sunday Nation anti ono amalamu amaanyi kyo wasitegeera ndi kiwongwa osegedde buli muntu alina side ye bw'oba osazeewo ogamba nti temuvuma Vinka kati vumirira n'abavuma Dax Vibe kubanga this side ye yamubeererawo ku show ya Dax Vibe eyakaggwa ogijjukira twaliyo eyo side ye yagula emmeeza be baamuvimbisa paka wali kakati nvumirira abavuma Vinka ndese kati bw'oba osazeewo okuvuma Dax ne bali batte bavumaani Vinka so buli muntu kakati buli lwoleeta ekintu mu public kibeera pate to criticism and analysis. Otegedde kati ekyo nakyo abategesi abali mu ndongo mulino kitegeera ti lwoteekayo ekivulu waliwo atagenda kujja ajja kwagala okuwa ensonga ze mu public lwaki tagenda kujja tokigenda kimujjako era waddemba okukubiriza abo abamuwagira nti abampuliramu temukola ki temugendayo kati naawe nga nanyini business eyagitaddewo olina kujja tu counter ogeba naye abange mujje olwa ABCDA osegedde because akaseera ke tulimu we are not in usual times sikaseera ka bulijjo era omuntu yenna alaba bino n'alowooza nti banange nga it's not news bikyajja ate ku njuyi zonna ku luuyi luno bangi bakyategeka ne babagaana ku luuyi luno bangi bakyakola bali abali eri bye bakola bano ne basibwa. How do they counter the actions of the other side? Wetugendera mu theory ya taata maama abaana n'embwa. Taata akomyewo ewaka akubye maama. Maama tatasobola taata akanyama. Akubawo baana kuba basobola. Abaana tasobola kuba maama. Embwa eriawo magujja madongo gye bakuba sapatu kwata kakati embwa yerugwamu kakati gwe eyo line olina kuva mu line ya busungu obwo ne kasita omanya nti oli mu line eyo. Daudi bwe yali agenda okuba Goliath yanoonya weak point ze kati weak point z'abali be balwanyisa boje kaneole ku bigambo bya Nalebo Namboze nti boje bakasuka amayinja gwe buli agendayo ejinja gwe buli kwata bo mulimu gwabwe kasukayo ki kati gwe batayagala jinja likwate togendayo ne kasita ogenda n'ogamba ngenzeyo lwa mwami wange
ejjinja lisiga likola ki lijja ngenzeyo lwa mwana n'abali eri nabo bakasuka amayinja nti gwani nze Eddie Mutwe nze nkuuma bukuumi president ti afe gye tukasuka amayinja jangu gwani nze waiswa mufumbire nze saaliyo ne ku parade nti naye feeyo gye tukasuka jangu gwani nze Bobby Yanga nze bannange nze bannaiti jangu Kingizale gwani nze Kingizale feeyo gye tukasuka muntu ala kwambala kyambalo nga gundi yayambala ekya yero nti nga Kenza ayambala ye tali eno yali eno nga Chameleone ayambala fe tukasuka eyo alien skin nga ayambala tukasuka eyo yali ayambalidde eno amayinja ne tusobola kasuka nga tuzawafu kati n'abali eri ate mwe mwagala bo bakasuka nga bazza waabwe ekitasoboka nabo tekisoboka nabo bakasuka bakola ki bazze eno kati gwe wosalirayo bwoti jinja likwata ejjinja gye likwatira kati bwe tuba twagala ebyo bikome buli nabalabye nga mwerego ina bade werega nabyo ku X nga abantu don't criticize a moment don't criticize a moment criticize the whole picture and the circumstances and the whole picture surrounding that nti bwe tuba tuvumirira kati moment muje mwabaddeko mwabadde muri mu kuwonya symptom tutuule wansi nga mwabagala simanya industry egende maaso mugambe ekirwadde kya kino bano kye kyabasiikuula kye kyabalwaza the root cause nti bannange abantu baabwe ali makomera abantu baabwe nabo baagala okuyimba abantu baabwe nabo baagala okwegazanyako bwe bati kati gwe buli lwojja n'ovumirayo just kapatiko nga yingini nfu oba oyikoze ekikyamu so byonna tubivumirira mu kyovula banze gambye bw'oba vinka bwannyonnyola ensonga yenjitegeerekeka naye ne bali nabo balina oweebwa amatu kati ne bano todda era daxi anoonya kabampaane munne yamuwa oluyimba lelelelele tewali buzibu naye naye ali married tu alina obufumbo bwe naye bw'alina okutaasa nga naye bw'olina obubwo so sisaagala twekwekweke tetuli usual times buli muntu agenda kukwata ekyo kyawuliranga kyasobola kasa kibanga kirumya abaganda bagamba akasuka gwali nago taba muti kikasa kibanga kikulumya oli ajja kusiga gomanye omuntu emmotoka lewa bata wakiri agisooza nawuliramu satisfaction omukuba omuntu enfuufu abantu bemukuba enfuufu tolowooza oba amazzi kumi bamukubya amazzi kyogere bulungi kimala bannange nfaanana mukasuku nti olabanga sadenation nage ekitui bamukubya amazzi kimala nendowooza ebirala oyisege so omuntu ajja kusooza kale awuliremu satisfaction era kale musoozeza naye nga gwe nekigwasoza towulidde naye awuliramu kakati bw'aba alina kyasobola okukola nekikolayo aka statement ajja kukikola so kati mbadde ngamba nti binko nnyonnyodde the situation yali surrounding tulina okutula mu dialogue okulaba tulevolinge political grounds definitely I think it will take more than just musicians, but bannaffe bali. Musicians baana, mama akuba baana. So we need to level the grounds. Teri mugenda mawanga bagenda ne batugamba wano mulaba abazungu Abamerika bo oli asobola wagira Trump n'amalecha n'ayimba Kanye West yayambala akakofiira mega Nicki Minaj kati no mugamba go walabako Trump yabadde wano mugundi mu campaign ne Biden ne bamukube essase mu kutu ani yasoose okunakuwala Biden era n'akivumirira nnyo n'agamba tekijja kusoboka wano ene waffe Mbafirika mu bujega bwaffe twagambye kabaddi olabe Trump yakoze anonya kalulu atafaayo naawe ayagala akalugenda yo essase likuyite kutu olwobwa president
osoyimire watiro gamba omuntu nkube sasi liyiteko edit bweri waba nelikwata wano era gundi ekaya asobola okuwona Dr. Kwefu okutwawo bajja tuwa interview Mwenye si Sunday Nation. Ojiragiramuko katono nnyo. Sho gireketa ambula organically. Olaba views 12 zinyuma nnyo nga ziri organically. Nga tukubye mu bikawanda. Do not induce. Dr. Kwefu katono nnyawo. Olunaku olwa was it yesterday? Wadde ogamba Jasmine. Yes, mbadde olunaku olwa Joe. Jasmine yabadde ku press conference. Yabadde ku Munyonyo Speak Resort. Mubigambo binagamba Jasmine nze munnange temundabangako nga njogera ebyobufuzi ebyo ebintu ebyokwekalakasa abaana ne bakasala niyamubuuza Jasmine kyogaa bye tubeeramu ebyokwekalakasa nga twagala ebintu bikyuke obise bintuntu tetugenda kujja. Jasmine statements yakoze teyapimyemuko kyobadde oli mukunyonyola kyonna the times ze tulimu. Kati Jasmine is a victim of two things. No. He's a victim of a poor promoter, a communicator, a promoter who is a poor communicator. And a victim of not scripting. Nti Jasmine kuba yo press conference yabakoze yadete yetagisa. Ne ya de pressure. Osegedde. Kakati Abitex muno ye mwali arrogant yeyogerera byayagala ye yakubya Jasmine Abitex enyo mutegesi yakubya Jasmine kuba kuziri remarks za Regi kankubye ko mbula mbwenseno never weaponize your success. Never weaponize your success. Bwe etano mu etano mwe mungamba chabe ngamba ki sia twali twakajja wano ne bakwefu abaludde wano kakulu nnyako. Whenever you weaponize mpira nokubira ku mikolo okoze embagayo kola speaking efanana bweti njala kwebaza mukama olw'omukolo gwange era bali wano mwenna mbasabira namwe mufuna abasajja gye tuyise tebibadde byangu oshegedde ebintu bwe bityo ne olwokwatakaza bali balowooza siri bakulujja waliwo akakyala akali kalumbi amaka oli kumbagayo awo you are collecting future enemies. Ogenda bajja mu kidala wenyini kuba ne bwogula emmotoka gwe muganda wo yafunye obwa chairman afunye stamp mu kidala dede lwanajja mu meeting ya family natandika okubaako bye yeekolakola okuba ye chairman atesanga chairman mujaga baba muntu no yajira obwa chairman kati mutandiko kisabira obubi you weaponizing your success, but your success should be an inspiration to other people. Kakati Abitex ye buli lwamaliriza ekivulu weaponizing kati natandika kubabala nakulabanga nawe akuttemu kaawo ku kivulu kyo yategese bino bamuwa obutwa nimbwa yewe yategeka bogera ki ku stage golabako wali anyumya ku stage ya Abitex yagamba bakuwa obutwa nze nyala Abitex atule wali amungambe ntize ku show yange nategeka bwenti ku stage banyumya kino tewali kye banyumya banyumya numbers ezo numbers buli omwazi sobola kuba ate si yazirese wasaha osegedde so Abitex yakola bubi okukola okuleeta mu tribal sentiments nagattamu n'okugerageranya weaponizing yajja kugamba argument yenti yekitunzi alina creatingawo controversy katola sawa zino nga wagenda about batoyani ya Sahani Regi London tiyajja kugamba nti akaleeta autocability ebeerewo fiction ebeerewo then yakole sente nga promote kiri kyegambye nti bw'omala okukuba to dictate nga bwe tukaaba kati yebwe yakuba embwa yalooza embwa egenda kudduka buddusa egende yakomawo kati emulya so bw'oba ogenda okukuba embwa ejjinja olina okuba n'ebirowoozo ebiri nti either ejja kutya edduke oba egenda kunkomerawo egenda kukomawo wekomawo nkola ntya kati namukokumbiro pulaani yabwekomawo teyagirina kakati ye ng'omuyimbi not calculating the times eyo sentiment yali teyetagisa eya Jasmine gyayogedde yabadde alina okuba badde balina omuscriptinga balina manya what is at place hours tuli mu sensitive times whatever ekikuvaamu someone might gaslight it
kati oyogedde ki tebakimugambye abantu bakoze ze press conference lwaye nategedde bagenda kugezaako ningamba singa tebakikola nebabeera plain nebabeera organic nga ogambye shebere eno osegedde kati bamaliriza ng'ate akoze statement ng'ate eyongedde byonoona bwonoona so buli muntu ali eyo we are not in usual times. So oido calculatinga kyogenda okwogera donation okyoleesa otya okyogedde otya okyogeredde wa Uganda right now kino nja kikubuulira Katonda akyatutaasiza butaasa we have underlying donations of a genocide Uli ebyamawanga wange ebibali musima abagundi bakoleba mulimu abantu kati nga babugumye kati mpulira bubi omuntu yenna ng'ayina fura mu kwayogerera n'ayongera era njagala nnyo abantu nga mwevuma nti Franka Ntambi yeetwala ne about Franka musigale nga muli onu principle totandika gamba Kanyarwanda gwe Kaganda gwe tebavumye Banyarwanda era olitagambye ku Banyarwanda olitagambye ku Baganda bagoba omubbi togamba omusiraamu wuyo anzibye wuyo gamba kimu budala gamba omubbi wuyo anzibye otegedde ulogamba omusiraamu wuyo bagenda soka bamutaase nga bataasa busiraamu bwabwe okategedde so kati bwoba ogoba omubbi goba mubbi togoba musiraamu togoba muganda goba mubbi omuganda wuyo yeje gamba yi mu byonna byali alabyemu osazeewo kumuyita muganda mu byonna byali asazeewo kumuyita munyarwanda okategedde kakati buli muntu alina omukisa ogwogera eri abantu tribal sentiments mbi nnyo era bw'oba osobola okuzeewala byonna agenda zammwe ze muvuga muzivuge ninga temuzivugira ku mawanga because the repercussions you don't know whether you will survive to tell a story or other people will survive to tell a story about you. Ulambise bulungi kali muneyo tujidde wano twali tuli maziga twaviiriddwako omuyimbi Nakingu olunaku olwajjo Dolly Parton yafiiridde ku myaka 8 egy'obuto ku bazungu bagamba oyo aba afudde akyali muto alima n'amakula bwe Uganda Ferguson akyatemya yafunamu koneka brain simanyi tumor Dr. Kwefu ku CBS mbadde muzanyi nyimba za Dolly Parton mbadde muzanyi kwene yabavubuka obe yabakadde olimba lwa always love ono bujota manchi always love luimba lwa Dolly Parton oligundi yakola cover Whitney Dolly Parton yakuba oluyimba olwo mu 7 yes actually yaluwandiika on the same evening gye yawandiikirako oluyimba lwayita Jolene Beyonce yaddamu oba tunakubi wano wetulaze esimu yebere mu masannyalaze akati that same evening yes she wrote 2 songs yawandiika Jolene a song about waliwo omukazi yali yeegwanyiza bawe n'amunyumizaako ono n'amuwandiikamu was it a true story yeah it was wow then aina chali gwe yali akola naye omu kuba mu mentalinga namuleeta ku show ye ne bakola duo neboza bwatuuka nalaba ng'ekya duo tekijja kukola kati she needed to say goodbye to that guy is one of the prominent singers Gundi the guy wa country music yeah oba Rock and Rogers bana duet tujja kukubira sitali Kenny Rogers erinnya linvudde mu mutwe yafandoza around 2.7 ate Kenny Rogers afudde wano 2.2 tuli mu covid kakati ng'ayagala mutta agende akola ebya n'ayagala engeri y'okumusiba namwa tribute song kumuwandiikira era ye limu ku byali bimwewunyisa nti abantu balutwalanga luyimba lwa mukwano so Whitney najja mu 9 n'aluddamu and they shared royalties n'afuna bazaali millioni nga 10 from that song so Dolly Parton has been abadde muntu wanjawulo
bw'otunuulira obulamu bw'engeri gya butambuzamu. One, it is very hard okubeera mu bufumbo for 60 years. Ng'oli artist w'amaanyi. Just an artist. A global artist. Yeah, because she's the most selling female artist. Over 100 million records. 60 years nobeera bufumbo. 2, nobeera n'omusajja yeetaaga lwakuba yafa yali yeetaaga kukyazaako. Asomesa abasajja balaba owasa sereebo. Oyina mu. How osigala otya mu bulamu bwo obwa bulijjo? Naye ng'olina sereebo ewaka. Oyina sereebo ewaka akuba tamanyi laddu. Oyo musajja n'ekifaananyi ky'essaawa zino onoonya kinoonya. Ne ku show za mukazi we yajjanga n'abeera somewhere mu kazikize watatuuse ettaala. Ono nga twagala okweraga Professor Gonde mukagonde. Sawa bino. Professor Gonde. Omuntu aba yagiyeyo dda mu galale. Eka professor. Mpekiza. Omuntu najja so baakola ebintu byabwe ne babeerawo mu bufumbo. Actually nsonga ki mu mwali muloza beeyagala ne Ken Rogers because their chemistry on stage yavaayo nnyonnyonnyo ate nabo ne bakizuula nekibakolera ssente. So they decided yaddayo nannyonnyola omwami we nti kino kigenda kubeera nga bwekiti naye tukola ssente namugala no problem n'amuta. So ekyo marriage eyo abadde wanjawulo. Ekirala wabeeredde ow'enjawulo ndowooza ne mu friendship alina mukwano gwe amaze naye emyaka nga 65 nga mukwano gwe. Actually some people started thinking nti bali mbine ebya musoke. N'agamba kyali tubeera. So that friendship loyalty. 3, tugende mu engeri gy'abadde azannyamu obulamu bwe obw'okuyamba abantu. Just mu COVID wano gye twakavaako yakwata $1 million n'agiwaayo eyambeko mu kunoonyereza ku bulwadde bwa COVID. Zino zatwako Uganda zino. Ffe wano nga laga ntambi nga basaba gavumenti. Bawakawunga. I know. Laga ntambi. Mu COVID babalaba balaga ntambi. Kakawi. $1 n'akateekayo. Nekayambako okukola. Okuzuula eddagala lya COVID. Era ne bali mu kuba ye yennyini. Okisegedde. So ebitabo abadde yateekawo campaign y'abaana library. Ozaala omwana apply for book. Abadde agenda butabo tali butabo nga ebikumi butabo 3 billion around there. Nga butambula. Dolly Parton. Mu bwavu obungi bwe yakuliramu. Wali abazungu ababa. Mu bwavu obungi bwe yakuliramu kitaawe yatuuka n'okugenda mu ddwaliro nga bagenze bazaala Dolly Parton nga talina ssente za kusasula mu ddwaliro. Kiruddu weekyo. N'ajja n'ensawo y'akasooli n'agaba naye. Nze mbalekera mumpe mukazi walina obwana. Sawo n'agaba tewali buzibu. Ne baddeeka. Mu luumu emu nga basulamu alinamu abaana 12 be yazaala. Tennessee. Ndowooza abaana basatu bokka be baayimba basigadde balwadde byabwe. Kati najja ng'ali consistency. Then engeri gy'abadde azannyamu politics we. Abadde neutral. But neutrality ye nga temuggyako kwenyigira mu social affairs of the nation. Kati awo ffe wetugwira. Buli muntu ayagala agambe nze siri munnabyabufuzi. Nze ndi muyimbi. Bayiga, siri politician. Toli politician. But the social affairs. Social issues. Zikukwatako. Ng'eddembe ly'obuntu. Osobola obutasalawo ga nti mpagira Trump kubanga bwe baayagala okumuwa omudaali. Biden bwe yagala ogumuwa yamugamba siriiwo. Trump n'ayagala ogumuwa n'amugamba siriiwo. Yasooka bagamba mwami wange mulwadde. Ogwaddako n'abagamba tuli mu COVID. Ogwasembayo n'abagamba Trump bw'onompa omudaali ogwo nja kulabikanga akuwagira. Naye ng'ate social issues abadde azitiikingako. So gw'okwogera ku social issues tetukugamba nti wagira Mao, tuwagira Bobby, wagira Munyagwa oba Kabuleta Joseph. Bintu biguddewo social issues. Okisegedde. So abadde mukazi wanjawo. Mukama teyamuwa abaana naye abadde ayamba nnyo abaana bangi. Tulembuliza Dr. Kwefaawo.
jo President Trump yayisize ekiragiro flag ziwubire at half mast. At half mast. Mu Uganda wano tulinawo ko kubayimbi senga mukama abamuyise nga basobola okugamba flag ziwube at half mast mu Uganda waneno nga ekyakoleddwa mu America ku Dolly Parton. Webali lwakuba nti kati ffe wane waffe tulina factors endala ze tuconsideringa okugeza afudde wa ggwanga ki singa tugira tuba tetubavimbisizza nnyo Abadde Muganda tuba tubavimbisizza nnyo ekyala afudde abadde awagira ki adde agamba ki kwagambye Dolly Parton yagaana okukima omudaali ewa Trump ne wa Biden yagaana okuwagira mukyala Clinton Hillary yagaana omuwagira kati ffe wane waffe ebyo kizibu naye wano mu bantu abalamu abaliwo gwogamba nti ayina ekitiibwa because ekiteekesa flag half mast si nnyimba zo z'oyimbye contribution yo eri eggwanga wenna aze package oyimbye ennyimba ki bw'omala okuyimba kalakita ye eri ki kimbadde neyambula ku stage nti tekijja soboka newankubadde wayimba oluyimbo oluzzaamu abaana amaanyi g'okusoma naye ate bwe wamala n'obeeyambulira n'obakunamira abagenda okusoma kati nga tebigatta so gwe ng'omuntu package wenna kuyimba ngeri gy'ohandolingamu abantu bw'obayitako okola otya gwomanyi Dolly Parton ate takozesa simu nga yalemerayo ku mulembe gwa fax danso agamba nti generation eno buli ayagala communicatinga naawe naye buli ayagala communicatinga nawe omugamba fax me nga bameka abasobola okunoonya fax weeri katege kakati engeri gy'ohandolingamu you and the audience, you and the political arena, all the stakeholders oba handling otya. Nika tuina wana abantu nga mu factors ezimu akola bulungi. Nika kyate waliwo when another factor assassinates this the package. Okay. Kyayimba bulungi. Naye alwana tumubukinga kuba tomanyi oba najjo batajje okumanya nti anajja ate amala kuyimba mwe wali omuyimbi ngokakasa nti anayimba amala va ku stage ogamba ayimbye sibayimbi kuba ekyokujja kwe tekikugaranti kyolo kujja ne nanyagana okuyimba ne kulinya ku stage tekikugarantingisa nkyagenda yimba kyanayimba asobola okutuukayo era neyekyangira eyo n'okuyimba ennyimba bbiri tekikugarantingisa nti anaamalayo obudde bwe musuubira nti anaabumalayo. ntanda Okitegedde? Kati mu Uganda nekirekawo bamikono bakubuuzizza. Osobola tumenyerayo ku Dr. Kwefu Silver ali ati kiba kyagula gwosobola gissa ku Atmast antubuuza oli toyongeramu ono si Sunday Nation. Tugende kukiddako sijja mmenya manya bamwe engeri mwagala kantu katambule ojja kwadirimbinga abantu banyige bulungi omukulu Alex mukulu ye bamwadde ziko state funeral state funeral yampira emizinga abayimbi atabaza kifuna ekyo oba yabadde ku level yanjawulo mukulu Alex mukulu adde ku level yanjawulo mukko because bolaba craft we wakawe si wakungulu bolaba engeri gyabadde yeetwalamu ng'omuntu era nakunyigidde nnyo ebyo mwawadde oyo omukazi akantu nakakana kuligaseyo omusajja amamubuulirireko omanyi muno mwe mwagalira views zifuse views interviews lumu mujja kujja kwatajjikako interview Joki Giant tulijjako stand interview olaba mwajja ku Joki Giant bewuunya gani ngamba twatuuka tutya wali every story matters it's not it's every view matters the story y'omuntu story y'omuntu because every voice must be heard wali munanyize n'abanyigidde nnyo mwe mukwakana ngo mukyala
tugenda ne tugamba nti oyagala akantu naye Rotary egamba etya the four-way test. Rotary bwegamba. Is it the truth? Ge mazima. Yali bawe. Nze gamba Rotary si discussing. Is it the truth? Mazima. Is it fair to all concerned? Yes, was that interview fair to Alex Mukuru? Is that interview fair to Alex Mukuru? Was it fair to Alex Mukuru? Because Alex Mukuru is a citizen, is concerned, is a stakeholder Mumboziyo. Ye bw'aba Alex Mukuru wafiide nga tumayina mmotoka gy'avuga. N'abantu abatono nnyo abantu bekanze nti asulaawo. So he has been a private person, just like me. Naye mmwe kigo kye wakoze, it wasn't fair to him. Will it build goodwill and better friendships? No, yajimenyeewo. N'alumba n'abasajja baffe. Will it be beneficial to all concerned? No. Bagatunda nyumba, bafunye ba broker. Bafunye ba 1.5 billion. Will it be beneficial to all concerned? Nze ndikugwe bediri family affairs. Ndikugwe mukuru waka. Nti omukazi akugambye nafumbirwa na Alex Mukuru ng'amaze okwawukana ne mukyala we. Mukyala we gwayinamu abaana. Yes. Nembeera naye. Yes. Mmala okubeera naye. Nange nenjawukana naye. Nengenda. 2011. Bado awuliziganya. Awuliriza nengenda. Hakati nenkomawo ng'afudde. Tugende mpola. Nenkomawo ng'afudde. Bwe nakomyewo nesooka kubuuza ade bamujjanjaba lwaki yafiiridde gye yafiiridde. Lwaki abadde abeera bw'ati? Why didn't you stay? Nolabirira omusajjawo. If you loved him. Because nze omukazi atazadde mwana mu maka. Njagala kujjayo ejjambiya okutema amugoba mu maka mwe babadde ne bbaawe. Nga yadde tozadde. Naye ng'abadde mu maka n'omwami we. Oyo njagala kujjayo era baba nga bakujjamu. Ompitanga. Ojja ne Najjolo. Nga abaddewo because amaka okubeerawo. That is their matrimonial home. 2 mumugoba alagewe ebbanga lyonna abadde abeera awo alagewa agenda atandike muzigo. 3 bino bye bimu ku buntu obutonotono obusobola okukola nga reward to the moral and the other kinds of support zabadde awa obugenzi services ze onkategedde do naye ate talina kugobaganya bali abalala bazze owulira okategedde bonna baba balina okugabana ewantu awo naye yeewaka walina okusigala nga wuwe kakati katono talinaawo mwana abadde tabeerawo so ebyo ebya ssente yabinyumya kubanga ntambi esobola okuba nga nina kankuwa ekyokulabirako nina musajja wange yalwala ne mu kulwala kwe ng'alina omuntu we yangattako musajja mugagga naye ze bw'amala okumungattako bate ne bafuna obutakkaanya mu ngeri gye baakolamu bo mu ngeri gye baali bakolamu emirimu gyabwe ne baafuna obutakkaanya ne baawukana bubi nnyo. Ono bw'alwala yaggattako oba gwe baggattako eyangattayo kuba ye yali level zange ku ssente oli yali musajja mugagga bw'alwala nenkubira omusajja ne mugamba oli yali kyaliwo wasigala nga gokyali mukwano gwo oli yali kyaliwo naye embeera eto egaye naye talina yadde bibiri naŋŋamba njala ogenda kukima ssente z'obujjanjabi bwe naye tomugamba nti nze nzimuwadde era kyali wange yatuuka kufa nga tamanyi nti oli yamujjanja ema naafa kati kyegambye nti waliwo ebintu bingi nze nange mba kubanga nnyumya aligambye waliwo atamanyi wano nti mbadde mulabirira nga mubadde mundaba kakati ekyo
ye yakugamba tekirinaako bwogenda kibalansinga. But what is that? Nti emyaka gyo gyobadde toli mu nnyumba eyo badde obeerawo. Badde mbeera mu America. Thank you very much. Trump yagambye eki? Trump yagambye eki gyobadde obeera? Konsonga ki? Kuyokuddayo obeereyo. Oba gyobadde obeera. Ekirala. Ono maama w'abana abaana naye talina waasinzira ku kusonga mu nju. Naye abaana be. Of course. Wabbo wali waabwe. Kati gwe wano kiki? What connects you to that house? Maybe through your children. Which children? Ngambo ono azala. Ono katwogera n'omukulu yakyaziza. What connects her to that house? She uyo zebe bagula ennyumba eyo. Yakola amadisa ze anti-burglars ezizaba. Ase madisa gokka. Sente ezagula ne moral support. Sente ezakola amakaago. Ezagula amakaago. Ye yatwala omukulu sente zigwe baziwola. Ne looni. Kyala abadde mukozi okuva mu America. N'okusasulako. Omuntu kolitwala ku muntu n'ogenda ku petrol station n'agamba tosasula kansasule. N'asasula bw'otwalako mugenda Ntebe n'oweta ku mafuta onaga tosasula muwezo muneerwe muli parkinga mu kitolo n'agamba omanye n'emmotoka yange ne babuuza kiki bwe twatuuse esibu wali ekibuye nze nataddemu amafuta kakati mmaye emmotoka yange eno olisirika n'ogamba amafuta g'5,000 omuntu wagayimirako n'aga nti emmotoka yange okitegedde. So nze my point, I'm not downplaying her efforts. Beyabeererawo Alex Balvin naye the legacy of Alex mugikutte gwe n'oyo omukazi bannange nze kabyogera ku kyabbeeyi naye nkambi yakoze abantu nedda ssebo tonnamulaba ono omukutte ligase y'omusajja nga bwe baakwata eyasseka muzaata muzikutte paka bumwa nga bwe bakwata ey'akafeero nga bwe baakwata ey'akafeero era ono kati olwaleero buli wobuuza buli generation eno buli gwobuuza Paulo Kafeero ono w'abaana ligase z'abasajja mugifuide ddala eya Zidane tabakudda girwanirira mu bwakooki Zidane ono yakuba abantu omutu kati mukutte ligase za kiruma lwakuba nti mmwe abakola generation eno abakola waaka this forward test temugina at the back of your mind mu buli ajja kastajja. Welcome to Sham 256. Nyine emitwalo 5 n'ekitundu gwe tuleese wano agamba taata we mu binnyonnyo obubi bwa taata wange alinga embwa okakasa alinga embwa omanyi taata wange nga views zibeera emitwalo 3 kankubulireko buli muntu ng'okola content njagala nnyo olowooze ku the ripple effect of every video you've ever done. The ripple effect nti zino video zetukola they are therapies to people, they are solutions to people, they are motivators to people. Oyo yakyaziza Sewa, his interview was good. Yes. Sasa Mama D omufumu sajja amukuba n'amuleka interview nakalaba keyo kamu channel zamu ya Sewa negwayo ezisigadde ononyo omulamwa ne gukubula batandikidde ku nnyanja ne bagenda abanyomya kugamba nogawayo naye bano bazze nga balina omulamwa so ng'ogenda okyaza abantu nabo abakola akali akarotali sooka muweze ku simu abe nakonga buli gwakyaza soka kyoyogera ekyo kyayasabira ekyo oba to test forward test abantu tebakyabalabira ku simu baba kasuka ku TV oli alina abaana be onja samya abantu baba kasuka ku TV bagenda okuweza Dr. Kwefu webale nnyo bagenda okwebaza buli muntu akola interview mukulu yagambye kuba waliwo mukulu munne mukize myaka yagambye akubanga gundi ndozo owulira kiba abantu abamu bagenda kufa batugambe tukungubage tuteeke mu half mast
Gambe tekijja soboka. Neka siku nafa tasha kola afu master na kusiza YouTube. Mutwakubanga gundi. Sona kyogera nze. Yakaba katikiro. Ngayakabe we bukuma ddamula. Na kyogera omukajjo. Tetubuuza was it true? Yazukubanga. Kubuuza. Was it fair? Kati walabye gundi palasonga annyonnyolanga we beeyagalanga ne Nina Rose. But was it even called for? Yes, because Nina talina musajja. No. Tomanyi private life ye bwagitambuza. And you don't know. He was dared. And to dare is to do. Did it build goodwill? One might Better friendships? Yes, yaweddewo eyo kati. Was it beneficial? It wasn't at any time. Uncle Kwefuka tunagenera kwezo gunda kantu kagenda kugwa. Kagenda kubeera kalungi nnyo balekerawo balabira wansi w'emmeeza mwete mwegombako content gwe bakasuka ku TV muba balabi mukola video ng'omuntu alina jiraba nga amatu gonna ng'ali bwati bamuzo olaba biki gamba alaba volume eri wansi eri bomanyi kiripu zammwe omuntu ne bwagisanga ku TikTok nga scrolling asooka n'akendeza eddoboozi n'asooka agira leero balina magala boogera by'amagezi n'ayongeza naye kati muli bwebuti era nagaye kati ono yentambikala akola video eyakoze video ne sewa kalogenda kuddamu omulanga ku Sunday Nation bano nga banyonoona Ine Shalom omwana ono akoze kyabanyo kyobulaba bali oba bakuscripting oba bakukwata batya nayo yani oyo omuvubuka Shaba ni oyo muwala bamucha Trace nange ngezako mugamba gonzije ku kati singa bakuyamba singa ndi ku BBC no bakubuza oyagala sente mmeko benga okolera waafu bakubaha talange biva no kumugamba atambula bako chano yanjawo abantu abagenda okukyala nefe ba family members there are very many things that you can let go. Oyo mukazi abakuleke ennyumba I don't think it yada agenda kufa. Entuyo ze. Anti abadde abeerawa mu America. Ati bagamba nayo mugagga muzibu mu America. Kankubulireyo ebintu ebimu kubirago omuntu nti wali omwagala si bigambo byokozesa. Bikolwa. Nti ne bwe muba oli ne bwaba afudde waliwo byoyina okukolera kyaliwo ne bwaba afudde n'ogamba respect ya kyaliwo twabeera n'entambi ekyo sijja kinyumya sijja kyaza agamba mutambi yanywanga yakomotanga omukka mu nnyindo mbwe omugenzi oyo abadde anywa shisha sijja mu kyazo sito kimugambye ligase yakyaliwa ligase ojonoonye nkyali mulamu Ero ndo namuulira lwawa. Omanyi ffe tunywa shisha ngamba. Ani yagamba? Okunywa shisha si musango. Liba n'abaana. Those are necessary evils. Necessary evils, corruption, prostitution, alcoholism. Osegede. Nagenda wano waliwo omusajja omukulu yali awemula. Nomumba ndi awo nga ndaba video sendi ali ne bati. Bati badunga. Omanyi bakwefu balugezigezi. Emajje babeere mmenge eyo n'abasajja bye boogera. Nzira musanga bati ali ne muwala we nga mugowayi. Nkubira oli omusajja ajjanyumyeko ne muwala we ziri embozi wagamba nti zirina buzibu. Mukubira nze wano. So bobo obadde mufumba eri omusajja obadde ne mukazi wo mweyagadde yenna ino omuntu gwe webaseeko naye gweoyagaddeko gwe mutambuzaako naye obulamu. There are things that you should let go because of, for their legacy's sake. For their legacy. Nogamba ekyo tetujja kikola. Singa omukyalo oyo abadde n'omwana nga bali batunda enju ng'omwana tebagenda muwako yadde bibi. Abadde buzibu. Omaze emyaka naawe 2 mu jiijo. Omusajja yeeberera bintu bye. Kati kiri ekyo obadde muwuliziganya gwe okyogera teri yakiinako. So, Dr. Kofoli yanga agamba nti kiba kiprovinga nga wogambye yes ebikolwa. Wali tomwagala. You don't care about their legacy. No. Alex nga abadde private. Alex nga abadde wakati munnaku ebadde muluma nga mulwadde. He didn't. No one even knew. Naye munaye omukulu owa views ye alabyewo views emi. Ye twafunyemu. Alimu 2 ndowooza owulira. Nzadde mayogera nafuna 3. Kyokka ina basubscribe 5 omwezi mu mmeka. Naye kitundu. Muntu akulwana misana. Dr. Kwefunga tuwunzika. Waliwo issue endala ekutte abantu omugamba. Era nga nondoozo baya bano bo bajja wabano.
kati olina ono gwe wasembyeyo Mamadi ye yabadde anyumya omusajja alina akati omusajja nize emboozi nze mulimu n'emboozi abantu abali eyo enewe lwakuba obuntu YouTube nnyingi adi buli muntu anoonya mboozi ye mulimu emboozi ze banyumya nga tolaba kyagifunamu oli najja nanyumya nabiranga n'abasajja bano ekiro kimu n'ogamba kati ayagala kunyumya because fe abali mu crime intelligence bw'oba onoonya eyassa omuntu osooka okunoonya motive ani alina motive ayinza okwagala omutta ani beneficiary ebintu bibiri byonoonya kakati waliwo ono yajja n'atuula mu kamera n'anyumya emboozi ye kati n'obuuza ono ki ekimusindiikiriza okujja anyumya ebintu bituufu kale naye bimuyamba ki bw'amala obbinyumya agenda afune kansala batuule mu kasenga amunyumize I know. A problem shared, the problem solved. Did she share it with anyone? With the public. Then the public did what? But over. Gwe yabaddewo wamukoledde ki? Namwadda katambala. Yaze ne kalobu. Dr. Kwefu nga tuwunzika. Badde kutawedde kushoya sanga tuwunzika. Hasoko mubuuza. Ndabwo ngobuuza. Shoya sahi badde. Ndabwo ngobuuza. Yagwadde. Shoya sahi yagwa. Twatu byamu ama Dr. Kwefu. Thank you King Saha. Yagenze n'abayamba bakateyamba wali na Lukolongo. Sente ezo nati I predicted kubanza omukubaawo muweereza ku sente nga asaba sente ezo emmotoka. Wamwaya kasanvu. Namuwe ekyesatu. Zikasana mulanga agamba ndi wano nsonda sente za mmotoka ningamba King Saha. Nowo mugagga. King Saha waffe tabeera atyanga. Dr. Kwefu aweereza n'ettaano. Ndayira. Anagwa aweereza ettaano. Manisuru wange oli wanga nkuweereza. Byali bya kumande. Mande. Sande unwano. Kusande. Simanda Manisuru. Namuweereza esatu. Nitamwazi jjako. Kati azize muweereza ezijjako. Ayagala ziri ayagala esatu bayagala. Nenda weereza ekyesa. Nenga nze nkimanyi nti Saha tasobola kutusaba sente zinywa. Ayina cause. Mulimu abantu nga obulangata medula nenda babato obusajja yakako nengamba balabala basanga ngange ekyenyanja kiweddewo ne bawa musupu ngo bawutanga anti Dr. Kwefu amwe bagambira nti yabadde backlash wano nagifominga mu wali tinagulidde bantu nga kaliro kasose ekyo boba tolaba towunyiriza abantu we bagamba nti King Saha ine mmotoka mmeka mwe musibe ewungi emmotoka yabadde efudde kyekyamanyi lugi King Saha emmotoka gobe mayo emmotoka obafuirawo sereme etaano musanvu kati King Saha talina mitwalo musanvu gyade gikola asi yabadde agamba Mustafa zimpe ezo musajja jangu otuule wano mujje namwe mutuulewo mwogere osegedde so kati mulimu ebintu ebimu nga ne bwoba tolaba owunyiriza nze tulina abasajja mukwano gwaffe asobola okusanga nagamba soko mpa ebiri egyo ng'okimanyi ebiri talina kyajagaza asaaga mu busaazi n'ogimuwa era nakusanga saba omusajja oyo yampako ku ssente omusajja yagaggawala naye kamuweeyo n'akwokyaga ataano kakyogamba abantu bogenda okukola zagezimba nayiika asatu simaludda aluma bikajjo n'amayoni bakulumpa jini tetunatuuka ku level wakati wange naawe yewa ssente anakumma abeweru kaba Mansuru kabaliye so obadde obuuza ki yes ekyasawo okiwunzise bwotyo nti yabadde alina cause ne naayitira tiyabadde na cause he was just vibing yes era kyobula bulidda buli amuwanga kubirako yes kati sente bwe zazze nagayirwa kizikolemu nasala wazigaba awo nyinyi ku King Saha muyimbi munne Viboyo oweeyo yavayo n'agamba nti osanga wepa tulina okukozesa Saha akozesa omukisa gwe wayina first family nga yabasaayo akubeyo ko kasimu bate abaana ba Nuupu abaasibwa Saha nagaba bukyangala abalalu mu nsi tolaba nko mulalu alinga Viboyo issue ya Viboyo teri mugumba Dr. Kwefu tusobola okuyita ayitaka kyali wange oweeyo and line yeyo y'amaanyi simanyi kyamutanudde kiri ekyuma kigaye kisigala kigira kiti
bantu batono nnyo abakisimatuse kibyo kiga kakati n'oteekayo otyo omukono kiye nange ogugwo Viboyo simanyi oba ate watudde nani nakugamba owandiike ekintu because kye wakoze kuvuma King Saha Magufa kumuvuma Magufa waliwo omusajja era gwe batadde ku ekisingo olubuto luli bweru gumanyi akolera munaye mukoddomi Said kati mbadde nsaba kati Viboyo nga tonna tweeting ebintu ebimu some things we are not in usual times. You don't just tweet whatever flows off your head. Anti yagamba nyumbani. You don't. Kubanga ekintu kye yayogedde oba nkigeraageranye ku ki nkigeraageranya ku muntu afiiriddwa n'omugamba ndaba mu nyumba yamwe muyinamu father lwaki tamuzzangulu ndaba mu nyumba yamwe muyinamu pastor lwaki tamuzzangulu Kisegede kyekiri oli kye yagamba mbu oli afiira atya muliri eddwaliro ina mugaye wamwe namwe mwazika lwaki tewabatwala mu malwaliro agawonya agatatta ka statement bobo gikola kulozo ekomyawo statement yali nkalubo yanyiza omukulu kati n'oli naye anyiga n'agamba nti mu mbeera mweboli mwali bw'omugaa nti lwaki tozza omanyi statement ezimu ze tukola ndabye Gloria Bugi nga wandiise statement about Crystal Panda namulangira abazadde abafa nalangira n'okufiirwa omwana nyashi na nyashi so statement ezimu bwe tuba tuzikola oyina okubeera calculative nnyo because nga tonayambala bugatto bwa King Saha byabadde ayogera kulowooza nti agamba mu olina okubeera calculative bwe njogera kino fine tuli mu lutalo kuba ne buli lutalo luba ne rules of engagement tetukuba malwaliro tetukuba masomero oli kasawanika flag enjeru ngetomukuba ne bwe twalinga olaba zaffe za kasaawe zabanga ne rules tetukuba ku bbeere tetukuba walala ku mutwe tukwevuma temuli bazadde tosaamu abazadde kakati mwe muli bantu kika kyabatalina rules of engagement Segede so olabe wano Saha nga yeetwala ne Munyagwa ebbanga ddene yayogerako ku mukyala wa Munyagwa ebbanga yali ku mutwe mukalu so it was uncalled for era akasajja ate mumanyi Saha yage mwambaze state so ebisigadde bane omuntu alete mumufiira tweyanze Dr. Kwefa atuwadde kachaka kati nga tujjagira ndoza kati ngate ekivu kiwedde nga mwendo okutoba by the way nga mwendo okutoba Dr. Kwefa front page bijo nchiranga wan kana tuchiranga era ngenda wasayimo kulanga tulanze ekivulu kya tendo ne Beki jakasala ke kaba kasooka eri abadwaizo obutatuuka jakasala kasooka eri kati kasoko obenga yanjula sho